It's the truth gossip. Owamazima osobola okumanya buli kimu ekyapeninga mu Uganda, buli kimu ku baserebu. Kindeso olwalero to congratulate okuyoza annual Kaka ne mukyala we Hellen Lukoma oba Hellen Lukoma ne bawe annual. Yes, mutabani waabwe Tal Atal Heavens Kifampa. Yes, olunaku olwaliro yawezezza omwaka gumu naye nga bamukoledde ka birthday wali ewaabwe Jumai Estates mwe babije babeera wano enamugongo we bazimba amaka gaabwe. Last year twabalaga nga amaka matiribona bagaguddewo bagayingidde yali pati ya kijobyo naye ate olwaliro ate bakoze pati yabadde yakabi bagikoledde omwana omwaka gumu ogusoose bamukolera pati nga classic. Yes, Tal Atal Kifampa omwana yafaanana kitaawe. Hellen yazaala taata w'omwana, like seriously Tal Atal Heavens Kifampa yafaanana taata we n'amumalayo. Wano ku truth tuba tukuleetera buli kimu ensonga zitambula zitya. Yes, omwana awezezza omwaka gumu kati nno omwana buli bw'omukolera oba mumutadde mu limelight we mutyo tugenda tandika omubala teri kutubba myaka oba bazadde mwatubba emyaka omwana teri. Yes, Kaka atera nga yakola nga manager wa Hellen Lukoma mu Can Records. Yes, big up annual Kaka Otters abona ba Can Records yakola nga manager we music. Atera Kaka yena nyini Can Records Hellen Lukoma label gyalimu ekintu bakikwasaganyiza sente ziva mu nju ne zidda mu njulu. Hellen omwami oluteekamu sente bwati Hellen Lukoma nena agenda nazikola wabweru nezikomawo mu nju ate ne baziteeka mu mwana Tal Atal Heavens Kifampa. Bwetu birthday bwe yatambudde decoration mugiraba yabadde wa yakabi wuyo nga bamuliisa keki abaana bangi babaddewo bouncing castle kwegamba bakikoze omwana agenda okulaba ebyafaayo birthday yasooka nga kyali kika. The truth gossip. Don't forget to subscribe nyiga akadde Wamalo Kanyiga, watch, comment and share. Let people know what's happening.